Nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for linyo kubiranga olaba tolinyo kubiranga ogoberera amulire amapya the breaking news geninawo omukuru Elias Lukwago nate onako lwaliro Sunday avuddeyo nakola video eraga kiddako ki naye kiddako ki kyakoze tekyawukanye atera ne video omukuru bali mwezo nsubuga gye yakoze nti waliwo endagaano waliwo enkolagana igenda okubeera nga erabwako. Tufa ku Focus TV katukomewo kyekiddako ku side ya Lukwago Kulia muntu yenna kati adda kwogera ku Lord Mayor. Era tumusabire Katonda ate wamuna mutwala afunire omukisa. Oba nnyina ofiisi oba sirina lutalo era amaanyi gensigazza kati gennyina ne resources zange zennina ngenda kuziteeka mu lutabaalo olw'obwensi. Njala ffenna tugende mu kibuga kyaffe kati tufuniramu emirembe. Tufuniramu ki? Nandyagenda okulaba buli muntu agaggawo. Video zino tuzirina zonna bbiri mu buwanvu bwazo wano nkwako just ka nkwadde kuwe biki bye tugenda okuba nga tutunulako. Kasooke tutunuleko mu video eya Elias Lukwago kikyagamba. Elias Lukwago ono avuddeyo n'atunnyonnyola n'agamba nti ensi eyinza okuba nga temanyi kikyazzaako naye nga ye munnamateeka kyazzaako kikwe kulaba nga addayo mu bantu okulwanirira abantu be obutasosola kibiina obutasosola mu kibiina ki obutasosola mu bantu bakikula ki. Era n'agamba nti case in point Muwanga Kivumbi eyakasibibwa n'abasiba abalala bonna Dr. Kizza Besigye nga bulijjo bwadde akikola ku bwereere batasasuddwa nga looyo omutendeke ekimuleeta oba ekimukomyawo ssaawa zino kwe kwambala jowole agimbe addemu aweereze Abanayuganda ku level ey'obwaloya profession ye jjukira munnamateeka mutendeke. So kino kimpadde essanyu nti agambye okukwatagana n'ebibiina byonna oba wa NUP oba wa FDC oba wa DP abantu bonna ye nga ye mulwanyi era Ssaabalwanyi alwanirira eddembe ly'abantu oba n'enfuga ennungamu ey'omuntu. Tulabe video ya Elias Lukwago eno tubeere nga tuwulira biki byayogedde then ate maaso wali ngenda kuwa video eya Balimwezo Lusubuga n'ebiki byayogedde. Tuva ku Focus TV. Kyekiddako ku side ya Lukwago mukimanyi bulungi ndi mulwanyi namige mu ggwanga era obulamu bwange bwonna okuviira ddala nga ndi mu university nayingira 1993 ne tuyingira UID Nkoba za Mbogo ne tutandika entalo siddanga mabega oba nnyina ofiisi oba sirina lutalo era amaanyi gensigazza kati gennyina ne resources zange zennina ngenda kuziteeka mu lutabaalo olw'obwenkanya. Mukimanyi bulungi era kino nakyo nkyenyumirizaamu. Lukwago nettanira nnyo obwenkanya justice era kino nkiggumiza nga njagala okukyemphasizing nti without justice there cannot be peace, without justice there cannot be stability. Kyovola baffe abalwanirira social justice obwenkanya tusimba nnyo ekisira ku justice. Amaanyi gange ngenda gateeka okulaba nga abo abatalina mwasiriza abatulugunyizibwa abeetaaga obwenkanya mbawo obwenkanya obwo mbalwanirira okusinziira ku busobozi bwange ate nga situnulidde bibiina nti oba kino oba kiri nti situnudde nti ndi n'Obedi Lutale na Besigye naye ne baganda baffe nga Muwanga Kivumbi n'abalala bendaba mu mbeera gye balimu nga babataddeko ebisango abantu be batta ate ye ne bamuteekako omusango. Ebyo byonna tulina okubirwanyisa nga twagala okufuna obwenkanya ne ba political prisoners abalala. Ogwo mulimu ngenda kusigala nga ngukola nga bwe mbadde ngukola. Ate era ekyo munjulira nti Lukwago ne bwe nayingira mu City Hall gawuni y'obwaloya saagiteeka bali buli wabadde wabeerawo embeera yeetaaga obwenkanya eryanyigirizibwa nga gawuni y'obwaloya njijjayo ne tulumba siddangako mabega era mbadde njibeeramu nga sisasulwa nga nze nteekako gawuni yange kulwanirira bwenkanya
okusinzira ku profession yange gye nasoma n'obwagazi bwennyina ku social justice n'okulaba nti human dignity eteekebwamu ekitiibwa ogwo omulimu ngenda maaso nga ngukola mu busobozi bwange si kwenoonyeza nsimbi oba kwekusa naye kulaba nti era njagala okukigumiza singa waliwo ekintu ekimu kyensaba Omukama Katonda mpa obuwangazi nkirabeko kwe kulaba Uganda erimu yoyo Erias Lukwago na biki byasuubiza bannayuganda katusabe nti ebyasuubiza bitekebwa mu nkola era munnayuganda aganyirwemu lwansonga nti abakulembeze nga bano balooyi ab'amaanyi tubafiirwa tuba tugenda kubeera nga tuli mu matiga. Omukulu Ronald Balimwezo Nsubuga yagambye oluvannyuma lw'okuwangula Erias Lukwago tekitegeeza nti nno tumusosole, tekitegeeza nti nno tumuboole, tekitegeeza nti nno tulina omuyisaamu amaaso, tulina omuwa ekitiibwa ng'omuntu omukulu. Sadiri nagamba nti ye enkolagana ye ne bana abakulembeze abaddeko yamuggundu nnyo era mweteefuteefu okukolagana nabo, mweteefuteefu okubawa oba okubawa amatu bamuwabule ku ebyo bye babadde baseetinga kuba nabo bakulembeze b'amaanyi. So kati omuntu oba ovaayo nga mukulembeze nga Balimwezo nabagamba ekyo kyankizo ku ye nti one akola ebintu bye jokingly but alina ekyenkizo kyalina mu ye, alinamu obuntu nti omuntu omulala yandivuddeyo ng'avumaganya oba awanda muliro eri ababadde naye mu mbiranye naye avuddeyo n'amwebaza ebyo biki byakoledde Kampala era nagamba nti bagenda kukwatira wamu okulaba nga batuwa Kampala ennungi. Tuyinza okunyumirwa Kampala yaabwe ababiri ne ba leaders ab'enjawulo. Katobe vidiyo ey'omwami Ronald Balimwezo Lord Mayor omulonde owa Kampala 2026 2031. Tumusiime koleti sanda gaje kuulira muntu yenna kati adda kwogera ku Lord Mayor. Era tumusabire Katonda ate wamu n'amutwala afunire omukisa. Katonda tukwasire ekibuga njala ffenna tubeere mu kibuga kyaffe ati tufuniramu emirembe tufunemu ki nandyagenda okulaba nga buli muntu agaggawala. Nawangudde akalulu naye ate kyankoze bubi nnyo okuba nti pulezidenti wange si aliyo kubanga mbadde nsuubira nti oba oluusi anampa n'obwa minisita naye kyannaku nti pulezidenti nawangudde naye akyali musibe era ekyo kimpenyiike mu mutima nze ng'omusajja we abadde amwagira ennyo era nga ewange wonna yawanguddewo kumpi polling station zonna. Naye owulira otya okuswaliza wamu gwe nga gwe? Mpulira bulungi ng'omuntu olw'ensonga nti mu bantu omusanvu nze nalondeddwa kubeera MP agenda okukiikirira Nakawa East ate nempangula n'obululu eyanziridde namusinza obululu emitwalo 2 yafunye omutwalo gumu ayazzeeko ate nkambe nafunye obululu 7 era njagala okubayita kulaba nti n'obwo bwe bafunye tubugattagatta tetukolera abantu ewamu. Mbasaba bamje bampe ku magezi kubanga bo balina ne ku experience babaddeyo mu parliament kigamba nti tebalina kye baali bakoze bampe ku birungi ebyo bibasuubira okuba nti babiina ate ndikole kubituusa mu parliament. Oyogera kikalulu konna okutwaliza wamu generally nga bwe kabadde? Akalulu konna kabaddemu obubbi bungi newe twawangudde obubbi bwali bungi era ogendanga mu barracks y'Embuya basombye abasirikale ne balonda emirundi n'emirundi nga twali tetulina maanyi nnyo kubakwatako ate nga niwala beetegese okubba prison Uganda Prison Services eyo tebatukkiriza gendayo n'okukolayo campaign twakolayo campaign naye ate nga waliyo constituency number parish number n'olwensonga eyo tetwafunye bwenkanya newankubadde nti abantu baadde batulaba ku mikutu nga gino era njagala okubaza Star TV ebadde endaga ku aba prison ne basobola okuba nti ba accessinga ebinkwatako awo nno ne basobola okuba nti bampadde akalulu kumpi oli yansinzeko bululu 62 ekyadde ekitono tinakigatise somewhere else. Yes, naye nga akalulu kabaddemu oyo ye Erias Lukwago wamu ne Balimwezo Nsubuga bali bati. So tugenda nyumirwa Kampala, tugenda kulaba ku Kampala ey'abantu abakwatagana, tugenda laba Kampala erimu lawyer, tugenda kulaba Kampala erimu engineer, butya bweyinza okulabika. Wabula nkujjukiza okusubscribinga video zino zisubscribinga wa subscribinga ku channel
tubere nga tuwa amawulire agenjawulo tube nga tugenda mu maaso. Thank you so much gwe subscribinga abali mu diaspora abali mu Uganda abali mu Africa. Thank you so much wona osinzidde okupangula ba Focus TV. For now tujja kuwa amawulire amalala agajja ku Focus TV. Tova ku Focus TV. Bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi